ebibuuzo bibadde bingi naye nga neebuuza nti naabiddamu ntya oba oliawo nga kimpaliriza okunoonya omutuufu alina okubiddamu atunnyonnyole. Olunaku lero lugenda kubeera lwa njawulo. Nkimanyi nti buli muntu ekimufuula obw'omugaso mu bulamu bw'ensi eno, ekimufuula omwami singa abanga musajja, ekimufuula omukyalo omugondeevu kwe kubeera n'akayumba ke. Naye ebibuuzo bibeera bingi nga beebuuza ntandikirawa. Bwe mba njagala kuzimba ntandikira ku ki? Nyina kukola nti okusitula ennyumba yange? Kineetagisa ssente mmeka okubanga nyimirizawo ennyumba yange? Kiyinza okuba nga kizibu okuddamu ekyo kubanga buli muntu alina ennyumba ey'ekirooto kye. Kyokka mulimu ebibuuzo nga biri common nga buli omu kyekibuuzo kyagenda okuba nga abuuza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonvization nkwaniriza nkomezaawo omukugu Lubega Ddungu okuva mu Focus Construction bazimba mayumba okuba plan zaago. Olunaku lwaliro agenda tutemera mu nsonga ez'enjawulo. Akadde we kanaamalira oba oliawo tunabanga tukyalina ensonga endala tujja giwa buwi part B naye njagala tandikire ku nsonga eya kye bayita plan. Buli nnyumba gy'olaba entegeevu kankyogera bwe ntyo. Buli kizimbe ekyolaba ekitegeevu kirina okuba ne pulaani yaakyo nga baakikola nti awalina kubawo kinaabiro, awalina kubawo toilet, erina kuba ddiiro, ekirina kuba kisenge, master bedroom gisse wano. Buli kyolaba kibeera kiteeketeeke. Pulaani y'ennyumba kyeki? Omuntu afuna atya pulaani y'ennyumba? Bisaanyizo ki by'oyitamu? Eyamba ki? Singa nzimba nga sirina pulaani y'ennyumba, ennyumba yange teggwa. Bimu ku buuzo bye muyina oba oliawo. Nakola ebigenda okubanga bibaddibwamu. Nkwaniriza ku Lugonvization omukulu Ddungu Lubega. Eddala lya? Peter. Eddala Peter lye ly'eddiini? Peter lye ly'eddiini. Lubega lya kika? Lubega lye ly'ekika. Ddungu lya jjajjange. Lya buwangwa. Ddungu lya ki? Munnange muzeeyi wange bwe yagenda ebiseera bye banzaalira Masaka waaliyo bisopu gwe bayitanga bisopu Ddungu. Naye mu kumwegomba ennyo baasalawo omwana gwe baali bazadde ne bamutuuma erinnya erya Ddungu nga balijja ku bisopu Ddungu. Eno eyo essomero liri waffe? Era nze eryo erinnya gye nalijja. Erya Ddungu? Erya Ddungu. Wasomerako ku Bishop Ddungu? Nze munaate nasomera Kabooko secondary. Wasubwa. Wasubwa. Sooka obuze ku Munnayuganda akulaba ku Lugonvization tutandikira wanaku lwali. Balamusiza basewo ne bannyabo. Mwenna abatutegedde amatwi era n'abatulaba. Nze Engineer Peter Ddungu ndi director mu Focus Construction. Emirimu egyaffe emikulu kuzimba mayumba, kola pulaani z'amayumba n'ebintu byonna ebikwatagana n'okuzimba. Bye tukolako ssebo. Awo wennyini bwe tugenda okutandikira ebibuuzo bibeera bingi tujja kufunayo teeka endowooza. Akadde bwe kanaatumala tugenda kukozesa obudde nga si buwanvu nnyo. Omanyi nze nzikiriza nti lesoni bwewanvu oluusi ateereka abamu ng'ebyasoose byerabiddwa. Tugenda zitemaatema in bits. Naye Munnayuganda ajja kwebuuza. Buli muntu ayagala okuzimba bamugamba nti ennyumba yo ina pulaani yaayo. Bangi aboogera nga boogeza mwenge na butamanya nakyo nti ennyumba yo teri ku pulaani. Ng'agamba teri ku pulaani kubanga temunyumidde. Yes, byayagala. Naye ng'erina pulaani. Kati nze njagala ekiga kye bayita pulaani. Pulaani y'ennyumba kyeki? Oli baga nti njagala kuzimba ne njagala kusooka kufuna pulaani y'ennyumba. Oyagala kuzimba nti wafunye pulaani y'ennyumba nti nedda pulaani y'ennyumba kyeki? Kaakati okutwaliza ewamu pulaani buli muntu agirina mu bwongo bwe. Kati goba ne pulaani yo ng'omuntu. Kaakati bw'oba oyagala okwongeramu amagezi okufuna gye bayita pulaani y'ennyumba, awo w'osalira amagezi okunoonya pulaani y'ennyumba nti naye ku bye mmanyi kaakati nze ntaddemu nti amagezi okufuna ebintu bino nga biriwo mu mateeka oba nga binnyambiddwako okunnyongerezebwako okutegeera okwange okw'obuntu. Ne neebuuzaako ku bantu bano oba bwe bati ne bwe bati ne bannyamba okuteeka ebintu bye ndowooza mu nkola. Kati pulaani y'ennyumba olwo otandika ogirowoozaako emabegako nga tonnaba kutandika kuzimba. Then ate bw'omaliriza n'olyoka onoonya ani agenda okuyamba pulaani gy'olina mu mutwe ogiteeka mu nkola abantu bonna basobole okugiraba nti pulaani y'ennyumba etuukiridde. Kino okyogedde nti nja kubeera wano. Mu bwongo bwange nyina pulaani yange. Njagala ennyumba ya bisenge 2 n'amadiira 2
n'ekinaabiro munda nga ne master bedroom ya erimu ekinaabiro kyamu mu mulyango njagala oluggi nga lugazi ne manju njagalayo oluggi nsobola okwokwatira peni neneekubira sketch yange bwe mbyagala nasoma fine art wange bulungi neneekubira akayumba kange bwenkagala nenkakwasa kakati ekisookera ddala okuzimba kufaanagana ddala n'omuntu omulwadde bw'onoogenda mu ddwaliro gw'omanye wakuluma naye ate era bw'otuuka ewa dokita gw'olina omubuulira nti naye mpulira wano bwe nkutamu wakola bwe nti bwe nnyimizira wakola bwe wati kati dokita n'asinziira ku ebyo naga atya musooke mukebere ku kino okusinziira ku kyatugambye kati n'okuzimba bwe kufaanagana buli muntu ajja okumukolera pulaani yaaba ne pulaani ye nga ye ng'agirina naye kati enjawulo gy'asobola okufuna ku pulaani ye osobola okugamba nti naye yadde oyagala nnyo ennyumba eyakalina 3 ate oŋŋambye olina ssente miliyoni 2 ebyo byonna bigendera mu pulaani kuba pulaani omugaso gwayo ogusookera ddala kukuwa kifaananyi ku kyoyagala ono okisobola gwe mugaso gwayo gusooka nti njagala ennyumba yakalina ya bisenge 10 ate ettaka lyennina lyenkana wano obunene kati pulaani kyekuyambako kujjayo kifaananyi kino nti naye ddala byenjagala okukola naabisobola wenjagala obikolera bijjaawo benjagala obikola nabo ebyenfuna byabwe biyimiridde bitya kuba ne pulaani ekuyamba ku byenfuna n'otunula muno gana yadde njagala ennyumba ya miliyoni 10 bwe mbala ku ssente zenkola ate sinza kuzimba ennyumba ya miliyoni 10 kati ono n'akutemeramu wa pulaani n'akugana naye ku kino n'ekino n'ekino bino bijjeemu kubanga tibyetaagisa nnyo okusinziira ku ssente z'oba okola olina najjamu ebimu ebiteetaagisa nnyo ate oluusi oyinza n'okuba gwe byolaba nti tibyetaagisa nnyo ate nga bye biteetaagisa nnyo byobadde obuusiza amaaso kati n'akutera mu biri byobadde tolaba ntya naye yadde ennyumba eno gigambye yandibadde olwo si kwe kundeetako akamanyiro ku byange temukisanga olinaga nti nze nkugambye kino kyenjagala anti ekireeta okumanya abaganda bakiraba dda nti n'omubumbi ekimusimbya ku kkubo omuweesi kuwabulwa wadde oyagala kino obaako by'oyagala ng'omuntu naye kuno okuwabulwa ate kukuseesetulako oluusi goyinza n'okubanga ennyumba gy'olabye yene eyiyo gy'opulaninga okuzimba n'ate ono gwe weebuuzaako buli lunaku akola mulimu gwa kuzimba nnyumba ezo era ye nga buli lunaku akeera ku makya n'ayiiya naganaiha bwe nteeka wano sheedi empewo eno ng'erabika bweti naye bwe ntunuza wano kaserengeta ennyumba ng'erabika bweti kati olw'okuba ye buli lunaku kyatambuliramu kimwanguyiza okuba nti ku birowoozo byo ayongerako katono ebibye then n'ofuna ekintu ekisingako obulungi naye nga ye atandise n'okugamba nti kino kyenjagala era bwe kiba mu birowoozo by'omuntu mw'ozimbira n'omuteeramu ekisinga obulungi ku kyaba alowooza muntu ajja kwebuuza afuna atya pulaani y'ennyumba byonna obitugambye nti nze nzija tukitwale nti nze nzija n'ebirowoozo byange mu bwongo bwange nti njagala nandyagadde ennyumba efaanana bweti nenkireetera omukugu gwe n'oŋŋamba nti naye wano wadde oyagala kino naye kino ebyo biŋŋambira mumwa oba already omulimu guba gutandise kakati omulimu gw'okuzimba oluusi gutandikira walako kubanga oluusi bino ebintu byogenda okujja okuŋŋamba oyinza n'okuba bigambye abantu nga 23 kati buli omu ng'alina endowooza ejjajja kuwa bw'ogattako naye kati bw'otuuka ewange omukubi wa pulaani nze ne wojja okunsaba amagezi g'okuzimba nsobola okukuwa amagezi ago nosesetuka oluusi ku kirowoozo kiri ky'obadde olina kuba buli omuntu lw'omunnyonnyola ekintu nga kitegeerekeka ayanga okipiikinga kati gwe bwojja nga onnyonnyolamu nga nange nkunnyonnyola nti naye kino yadde okyagala okusinziira ku poloti weerabika eno poloti eri kasozi eno eri kaserengeto eno eri kuwa kati tukole ekintu ekirabika bwe kiti okusinziira ku kitundu mwegenda okukiteeka nfuna ntya pulaani y'ennyumba kati ekisookera ddala ojja kujja ewabakubi ba pulaani kati bw'ojja ewange omukubi wa pulaani oba omuntu yenna amulala nga mukubi wa pulaani ajja kukubuuza by'oyagala naye ng'ekisooka ye kyajja okukusaba wa woogenda okuzimba ennyumba eyo gy'oyagala kati nze bw'ontwala w'oyagala oba tugambe n'ombulya w'oyagala okuzimba ennyumba awo we ŋŋenda okutunuulira ndabe
omukyalo ono ayagala ennyumba ey'amaka ettaka lyalina liri 5 ku 100 oba ettaka lyalina liriyiika nnamba kati nze nga ombuulira nga nange ntandika nteeka mu nkola ebyo byoyagala nga nkubira pulaani kati zakyuka tuzikubisa kompyuta tezikyali za kubisa luula ezo zaggwawo kati tukuba pulaani bwe tumala ogikuba nga tukuwaako kalinga ka sample kasikeeki ke tuba tumaze ofulumya nga tukakuwa ng'osooka okalabamu naye oluusi bibeera bizibu nengera simanya bedroom simanya wanu bedroom 2 simanya enter 1 kati pulaani eno omuntu tomuwa lupapula wabula omuwa bwongo era emirundi egisinga ffe pulaani tetutunuulira nnyo olupapula luno lwe tukuwa wabula tukuwa okutegeera ki kyogenda okukola kuba gwe ne bwona obikola otya ne binyirira nga client gw'obikoledde tabitegedde era oba omaze ebiseera kati olina okuddamu n'omunyonyo n'omugamba lino dirisa luno luggi wano wajja kubaawo oyimirize emmotoka yo gye tuyita parking sewage system septic tank bijja kuyita wano era bigende wewati birina okubeerako ku pulaani ekikomera kino tugenda kizimba bwe tuti ne bwe tuti ne design yakyo kuba oluusi era oli ayinza n'okujja nga ayagala ekikomera oluusi kiwanvu nnyo naye nga bambi bwona okizimba ne kiwanvuwa ne kisukka ate ennyumba munda ejja kuba tekyafuna mpewo refresh kati oluusi osobola omugamba nti ekikomera kino tukikomye wano ku level bweti okusinziira ku nnyumba nti yakusulamu yeetaaga ku mpewo ate oluusi nnyumba yakukoleramu bizinensi nti yeetaaga abantu ogiraba kati ebyo byonna n'ogenda ng'omuwabula mpola bw'obimunyonnyola wano ku sikeegi ye bw'omala obimunyonnyola then n'alyoka akugamba naye ayadde bino binyinyonnyodde naye lino eddirisa lino wano siryagadde kuba nze ndi mulwadde wa asima ate lireeta nnyo empewo mu kisenge kyange waakiri libe wali kati naye najjamu ebibye nakugana naye n'ekino ekinaabiro kinene nnyo ate nze seetaaga kinaabiro kinene nnyo oba nagga akanaabiro katono nnyo nze njagala ekinaabiro nga nsobola otutuulako mu kibaafu kati ne mukubaganya ebirowoozo babiri omukubi wa pulaani nenanyini nnyumba nekisobola okuba nti tomukaka bukasikola kintu kiri ategeere kikyagenda okukola ate naawe omubuulire lwaki okikola kati bwamala ne mukyusaamu kujje byatayagadde ekisenge kino okoze kinene tukyuseemuko tukole kitonotono ate kiri ekyekiyungu olw'okuba nze mwenkolera buli mulimu gwange kigezzeemu ate ojja ssanga omulala nga yaggamba nti mu dining wali fe tusomere essaala kati awo toniya gezzaawo kati omulala ogiyinza omusanga nga yakugamba nti anze ebiseera byange byonna mbibala mu master bedroom gye mbeera ne kompyuta yange kati nyongererayo emmeeza ontereyo ne ka dining emmere yange bagireeta bagiteekaawo kati byonna mugenda mukubaganya ebirowoozo paka lwe mufuna ekintu ekisinga obulungi ate nga kirabika bulungi kati bwe mumala then n'olyoka oddayo n'okola gye bayita final copy yetya nga mumaze okutunula mu bino ne mubaako bye mukyusaamu naye n'abaako byakyusaamu then ne mukola olupapula olusembayo lwe tuyita final copy kati olwo olupapula olusembayo lwe bayita final copy lw'ositula n'olutwala mu mateeka okukola gye bayita approval plan awo wemadde nzija nti kakati maze okufuna nkulaze byenjagala pulaani tumaze okukkiriziganya wano ekisenge kiteeke mu bwoti wano edirisa liteeke bweti olwo eba tennaggwa pulaani olwo tuba tugitegeka tutegeka approve kati bwe tumala okutegeka bino byonna ate tukola final copy kati bw'omala okukola final copy ate waliwo mu tawuni tugambe abantu abaweebwa olukusa gavumenti okukebera pulaani fe ate ze tuba tumaze okukuba nga tubagikeberako ki baagala okulaba bino by'okoze ate bituukagana n'omulembe gwa gavumenti tugambe omutindo nga bw'onoga nti NBS ekyekinga gwe kino ky'oyiyiza n'ekiteekako sitampu kati ne pulaani nze bwe mmala okukuba pulaani ate nkwata pulaani eyo n'engitwalira abantu abaweebwa layisinsi gavumenti bo bakyekinga pulaani zaffe ng'ate tetugazitwala eri gye tukolera approval ne bateekako kasitampu akalaga nti pulaani eno kituufu nnungi tetunagenda ku approval nti pulaani eno ono agikubye bulungi kati bwe wamala okukola ekyo then n'olyoka okwata pulaani eyo n'olyoka ate ogitwala mu gavumenti okufuna olukusa mu mateeka okuzimba ennyumba eyo
Onnyinyodde bulungi. Kikostinga ki okwaprovinga plan yange? Kakati bw'otuuka mu mateeka bajja kusaba ebintu bisatu. Ekisookera ddala yeyo plan. Ekyokubiri obukakafu obukakasa nti wogenda okuzimba ennyumba wuwo. Dina mukati. Sisobola kuba plan nga sinafuna wa kugizimba. Nenga nti maaso ebinja kugula ettaka naye kansooke nkube plan. Olwo oyina birowoozo. Sisire basobola kujja approvinga. Ate oba oyina birowoozo. Kati plan yonna nga tebannaba kulowooza kubiri kujja approvinga. Bino bye bisooka nti ennyumba wagenda ogizimba ludda wa. Kubanga mu mateeka waliwo ne wantu watakkirizibwa oluusi kuzimba nnyumba y'amaka. Tugambe waayitawo layini z'amasannyalaze eziridde enja. Tugambe nsobola ziba kwekane kibalaga. Anti kati waliwo gye bayita master plan eba etunulya area eyo mwogenda okuzimba. Kati lwakuba nti oluusi abantu balina bintu bye badojingamu ebitonotono naye ng'era walina okubaawo kye tugamba nti eno ye master plan nti oluguudo lw'e Nakabiso road reserve yaako ya mita 5. Kati gwe bw'onootwala plan yo nga road reserve ne ya mita 5 mw'otadde ennyumba kitegeeza ne bw'onoosaba approval tebagenda gikuwa. Era bajja kuwa amagezi nti ddayo otereze road reserves zino z'otadde ku plan yo. So kati bw'omala okukola ebyo n'obiwaayo then nga batunula ku plan yo obulungi bwayo bwerabika. Kati bwe bamala okulaba bwerabika obulungi aho nga bagenda ku kino ekikulu mwe kyemutunuulira ekya plan eneesasula ssente mmeka okujja approvinga. Kati bw'oba otunuulidde Kampala n'emirirwano tutegeeza Kampala Wakiso Mukono we walinganga tugambe eri ey'ebibuga eyo. Emirundi egisinga plan eyo tusooka ne tusasula gye bayita development fee. Sente ez'okulaakulanya ekitundu gwe ngazze kuba bw'ojja ku kyalo ogenda kwetaagawo oluguudo, ojja kwetaaga amazzi, ojja kwetaaga amasannyalaze, ojja kwetaaga ebigasiza awamu abantu. Kati gwe ng'omuntu azze ku kyalo osanga banno baakola dda kati naawe oyongerayo ku kasente ako. Ogenda kuyisaamu muno omusenyu ebimotoka bijja kuyita mu luguudo kati ng'omuntu azze obafunirayo ku kasente gavumenti ekyo ze bayita ssente za developing fee. Mirundi egisinga zitera okuba wakati w'emitwalo 10-25. Basinzira ku ki? Area. Kati ow'e Kampala zaasasula ate olusi zaawukanako n'ow'e Mukono ate olusi ne zaawukanako n'ow'e Wakiso. Kati ezo ssente bwe zivaawo n'oteekako ssente eza area yo noga nti ennyumba yange eriko mita 10. Kati buli mita emirundi egisinga buli town council erina ssente ezaayo naye nga zitambulira wakati w'essiringi 2,000 ne 3,500. Kati ssente ezo oddira ssente ezo n'okubisaamu obunene bw'ennyumba. Kati bw'omala okubisaamu obunene bw'ennyumba then n'omanya ssente mmeka awamu. Kati emirundi egisinga ennyumba zonna ze tukola zibaako ebikomera. Kati n'ekikomera ekyo bakibala ennaku zino buli plan efuluma ebaako ekikomera. Era ekiteesaako ebikomera ebyo nti gwe omuntu bw'otateeka kikomera n'otakiteeka ku plan otuuka okwagala okukizimba ate olusi n'okizimba mu kkubo, olusi n'okizimba ati kiriiko geeti walungi, olusi n'okizimba height gye bataagala. Kati okiteerako ddala lumu ku plan eyo ne kiyambako okubeera nti gwe bw'ogenda okusaba approval ebintu ebyo bifuna omulundi gumu. Kati ne kubaako ne ssente z'ekikomera bazikyajinga mita wakati w'ennusu 5 n'ennusu 1,000 okusinziira ku area oba ozimba. Kati ssente ezo bw'omala ofuna omugatte gwazo then ng'oteekako omusolo omulala ku musolo gwe tuyita VAT 18%. Kati baddira ssente zino eza total per meter ne total y'ekikomera then ne developing fee then ne bakuteerako VAT 18%. N'osasula. N'olyoka osasula ssente. Omugatte kiyinza kutwala tugeze kiconsideringa ng'ovudde ku bintu bye tugambye ebitundu naye tugambe nti tuli mu Wakiso tuli mu Mpigi. Kiyinza costinga ssente mmeka okunfulumiza plan y'ennyumba yange? Ng'omusolo oba ng'omukubi? Byonna. Okuntemera nti bwe tubala abalamu mu bwangu
nti omuntu yandyetaaze ssente zawa architecture oba kale omukubi wa pulaani nga zitandikira wakati w'emitwalo tugambe 5 n'okudda waggulu okusinziira ku mukozi gwafunye n'omulimu gwamuwadde bwe gwenkana obunene. Era emirundi egisinga ne ssente zino ez'emisolo zitera nnyo okutandikira wakati w'emitwalo 2 n'okudda waggulu. Kati obuyumba buno obutono busookerwako butera kuba mu ssente ntonotono mitwalo 2, 3, 4, 5. Ate ennyumba gyegenda okukoma ng'erinnya negenda etuuka mu kakadde kamu kitundu n'eze miliyoni 10 gyeziri okusinziira ku bunene bw'ennyumba gy'oba ozimba. Olejja kwebuuza tuwogera ku kyapa wano ne wali wagaye nti kikwetaagisa okulaga ettaka ly'ogenda okuzimba mu lyenkanawa master plan layini y'amasannyalaze eyitawa layini y'amazzi eyitawa togitema omuntu atalina kyapa tazimba. Kakati ennaku zino town council zakkakkanyamu emabegako eri approval bazigabiranga bakyapa kye baali beewala nti oweekyapa mwangu oli olukuwa ekyapa ojjako plot number block number n'osaakinga wali n'omanya nannyini ttaka tekiriko saayansi yenna. Kakati enjawulo eri ku ndagaano zino oluusi abantu batuula eyo gye batudde ne bakola endagaano ng'abantu naye olw'okuba nti ennaku zino LC zalondebwa mu mateeka ne zikkirizibwa kati endagaano zino zonna ezibaako sitampu ya LC kati zonna zikkirizibwa okufunirako approval ya pulaani kasita oba ng'owezezza obunene bw'ettaka obwetaagisa otteekamu ennyumba yo. Obunene bwe butya? Ettaka eryo eryandibadde likkirizibwa mu mateeka obutaddamu ABC lyandibadde terikka wansi wa fuuti 5 ku 100. Erikkirizibwa mu mateeka? Kiba kyangu nnyo singa oweze obunene bw'ettaka obuva ku fuuti 5 ku 100 n'okudda waggulu likkirizibwa okuteekebwako ennyumba yonna. Ate waliwo omuntu agamba nti nze nyina akataka kange maama yampa tewali we twawandiika wonna ndi wa kibanja siri wa kyapa naye njagala kyapa njagala kuzimba njagala plan ng'eri approved naye ku ttaka lennyina sirinaako kawandiiko konna. Kakati oyo kyakolera kyekyangu ennyo nti olw'okuba obuweereza baabusembeza ne budda ku LC wano kizibu nnyo omuntu okubeera ne chairman w'ekyalo nga tasobola kwogera naye nti nfunirayo ebbaluwa eraga nti wano wange kuba gwe maama wo ne bw'aba yafa naye nga teyakuwa buwandiike ogenda mu baganda bo n'obaganda njagala kuzimba naye mumpandiikire wano nti ntwale wa chairman ebbaluwa eno kya wano wange chairman n'ateekako sitampu ng'okukakasa nti wano wuwe kati n'okwata ebbaluwa eyo n'ogiteeka ku pulaani n'ogenda n'osabirako approve. Yesewo omuntu tutunulira ekintu kino nti tutunulira nti atayina tubale tugamba nti atayina kyapa tazimba kitunnyonnyodde nti osobola okufuna agreement. Waliwo omuntu ng'agamba nti nze pulaani yange ngiina njagala kuzimbayo olumu zange 2 lwaki omenya ne pulaani atayina pulaani tazimba. Atayina pulaani empandiike ekyotegeeza yes. kubanga oleda alina luumuze 2 azaagala kitegeeza alina pulaani naye si mpandiike. Kati atalina pulaani mpandiike emirundi egisinga olwoba ogenze kuteesa na muzimbi otya oyita muzimbi n'omunnyonnyolamu ky'oyagala bw'omala omunnyonnyola ky'oyagala najja akikkolere. Kati okuggyako bano abakansa abalabirira ebyokuzimba mu kitundu ekyo balina okusangawo nojja n'obanyonyola ati naye banne wano njagala kuzimbawo ennyumba luumu emu 2 mbadde sirina busobozi bukola nnyo pulaani eri eyo waggulu ey'ebbeeyi. Kati bano abantu ne bateesa naawe ne bagamba nti naye omanyi kyoba okola fe abakanso katukufunire ka lisiiti ka mitwalo 10 nga bategedde togenda kufuna kyapa togenda kufuna pulaani eri ey'omu mateeka kati olwo tebamenye mateeka bakuwadde risiiti ku pulaani tali approved. Mu mateeka kikkirizibwa nti osobola okuggyewo omuntu atasobodde kukola bintu bye bayita biri permanent kuba waliwo temporary house oyinza okuba ng'ozimba akayumbako gire ng'obeerabeerawo then nga bw'olaba ekinaddako kati ako bakuwa ka lisiiti ng'era olw'okuba nti mu kitundu ogenda kukoleramu biri bye twagambye era nawe ojja kuyisawo akamotoka akaleeta omusenyu n'ebirala n'osasulayo awo ku town council oba ku ggombolola ebaliraanye
akasente akatonotono then n'ozimba akayumba akatali ka plan mpandiike. Nalabanga emirundi mingi ng'oli muntu aba azimba ne baga nti wirubaalo muzikweke wirubaalo tebabasanga abakanso baabo babeera bakasima omusingi abakanso ne bajja. Ate munnange kyewuunyisa bakansa abo singa baali benkanya bandibadde bakola nnyo omukwano ku bantu bano kuba be bajjamu ssente. Naye ate bo babafuulanga abalabe baabwe oluusi n'abazimbi ne batyo bawa ekyama kyabwe kubanga owa kanso singa baba yakola omukwano ku muzimbi omuzimbi nga tannaba nakusima musingi wali yandibadde amukubira amugamba alo inginiya waliwo mukama wange ampadde wano akayumba naye mbadde ngamba oyitewo tulabe kasente akatuba tusasulayo naye olw'okuba bo bateekawo eno embeera ey'okubeera nga komandi kutiisatiisa bambi kireetera abazimbi bano kukola oluusi ne bakola ne Saturday ne Sunday ze batakola oluusi ne bakola n'ekiro naye nze mbawa amagezi abo abakanso bandibadde bafuba nnyo ne bateekawo enkolagana ennungi n'abazimbi kati abazimbi bano nga be babayamba n'okukolekitinga emisolo egyo mu bwangu kuba omuzimbi asobola okumanya nti ayinginiya wa wali mukwano gwange kamukubire mugambe wampadde wano akalimu kati ye nakutegeeza nti nafunye akalimu bwe kati ne bwe kati n'omugaja jangu wano ku local government oleteyo ssente bweziti oluusi ekintu ekyo kiba kyangu nnyo naye bambi bo bateekawo bukambwe obwo abazimbi ne batandika okubatya nenze ndowooza bafube bateekewo enkolagana ennungi n'abazimbi oba mujja kulemala n'omuntu yandifulumiza pulaani agambe nti kampita wali mu shortcut teri shortcut eri mu butagenda mu mateeka omuntu olaba buli lw'okola omulimu nga teguli mu mateeka gwagukoze gw'ofiirwa kubanga nze bwe nzija n'enkola omulimu enguteekamu ssente zange siguli mu mateeka kitegeeza nti gavumenti bwekera ku makya negane wano twagalawo oluguudo eruyisaawo ejja dduyisaawo ate ennyumba yange ate oli ennyumba ani agimanyi kuba mu mateeka teriiyo ate bwe manasasula kalisiiti kange kalisiiti kano kabeera ka developing few si ka nnyumba eri gy'ozimba nti ennyumba yange ngisasulidde $2,000,000 kano kalinga akalisiti akakuyamba nti ono agenda okukolerako mu kitundu atuweeyo kasente akakulaakulanya ekitundu naye jjukira waliyo ssente ziri ze twayogeddeko z'osasula pa mita emirundi ezisinga tebatera nnyo zibalira ku buno obuyumba obwo obutonotono wabula osasulayo kali ka ssente kabeera emirundi egisinga ka developing few gwagenda okukolera mu kitundu ekyo koba waayo omuntu bangi tubirabye naddala mu bantu abalina abazimbi basinga okikola waliwo abazimbi ba mmere ya leero kituufu omusore abasinga balowooza nti obutakozesa muzimbi wa mmere ya leero lobeera ogaggawadde naye ate nze ngamba nti si bwe kiri era nkubiriza nnyo abantu nti kyabulabe nnyo okukozesa omuzimbi gweweeraliikirira nti agenda kubba akasawo ka seminti kyabulabe nnyo okukozesa omuzimbi ng'olina kusiiba ku sayiti omukuuma aleme kubba seminti aleme kubala bidomola by'amazzi eby'omufuulo omuzimbi ng'okeera ku makya nagamba twakozesa ebidomola 3 nga makozesezza 2 naye ng'ekimuluma buli kidomola kya siringi 2 okwawula just 2,000 oyo talina kubeera ku sayiti y'okubeere nga wooli naye tulabye abantu bangi ng'agamba nti nze mukeere ku makya ku sande musitule ku mande buna agenda okujja nga muvuddewo nga tumaze nga nze kenyini nanyini nyumba nze ngamba ekyo omuntu azimba nga tazimbidde ku plan nga talina plan eri approved afiirwa ki kakati ekisookera ddala plan gwe kenyini ekuyamba okweteekateeka mu bwongo kyekiri kye twasooseeko ne tugamba nti mukubaganya ebirowoozo ono agenda okukubira pulaani naawe nannyini nnyumba mu kifo ky'okwonoona ebiseera ng'omenya ekisenge nti kino saakyagadde tekyanyiridde oba kino kyafunze oba kino kyagezze kati okwewala ebyo byonna ate bambi ekirungi bw'oba wabyogereddeko eno nga mukola pulaani kizibu nnyo omuntu eyategese pulaani okumenya eyategese naye bw'oba tewategese pulaani nze oyinza okunsanga nga nasuze oba ndowooza nnyumba n'enzimba nze byendowooza nga nze tyanjagala luumu 2 kati kitegeeza nze nja ziteebereza nga bwenjagala nzizimbe bambi gwe nannyini nnyumba ogenda okutuuka oziyingira ng'ate olaba luumu oluusi ntono nnyo kati so wano ku pulaani ebintu ebyo byonna mubamu abyogerako dda nti ya fuuti 12 ku fuuti 10 n'akugirayo ne katepumeza n'akubuuza naye 12 mita 4 ze zitya
kati n'okwata katepu meza n'osikamu n'omugamba mita 4 ze zino okuva wano okutuuka wanyaga awo waba wamala. Ekitegeeza ennyumba etandikira ku pulaani ey'ebigambo. Era amagezi gonna omuntu yandibadde asinga gateeka ku pulaani. Kubanga y'omuzimbi obwongo bwa buzimba gati mukama yampadde pulaani ye gy'agoberera. Era bw'oba wakumukyusisa pulaani ye osooka kumuzzaayo nnyo n'omunnyonnyola nti naye lwaki lino eddirisa tetulyongerako obunene. N'alyoka aga nti naye yali alikoze mmeka atinya titukole 5.5 ne mukkaanya kubanga mulina pulaani kwe mukubaganyiza ebirowoozo. Naye bwe muba temulina pulaani kitegeeza we mukubaganyiza ebirowoozo nawe wennyini tewaliiwo. Kati ninyo mbadde manyi nti akubye pulaani yazimba osobola okuba pulaani n'otazimba. Olina jja n'atula mu pulaani yo yennyini gwe gye wankubira n'agikola nga bwe nkyagala. Emirundi egisinga abantu abamu bafuna ekintu ekimu mu kuzimba kyasetolingamu. Nkyo wa pulaani. Naga nze nkuba pulaani, nze nsereka nnyumba, nze nzimba amataffaali. Kakati ate ne wabeerawo naffe bannamukisa. Abaafuna ndowooza tukuyita okuzimba okukadde. Kubanga edda omuntu bwe yagendanga okuyiga okuzimba tugamba ogeze mu tekinika ey'abafaaza wavangayo nga bakuwaddeyo ne kabonasi ak'okubajja. Era gwejogendera abaana bayiga okuzimba kuli okw'abafaaza. Bw'omwana yavanga mu tekiniko nga afunye ebbaluwa ya kuzimba naye nga emirundi egisinga asobola opulaninga naga naye ne wano yadde ndi muzimbi wano amasannyalaze gano kubanga babangayo ne lesoni ebagatte ya craft science. Kati ng'ow'amasannyalaze n'ow'amazzi n'owakibagatta ne batuulako mu lesoni emu. Kitegeeza nti ogenda kusanga omuzimbi kyabulabe nnyo okusanga omuzimbi nga talina idea ku mazzi. Nga talina idea ku masannyalaze. Kati bw'obeera ng'osetolingidde mu kintu kimu kitegeeza ogenda kukuba bukubi pulaani ya muntu. Era wookoma. Ate era emirundi egisinga baba bakuba pulaani z'ennyumba zokka ate bayogera nnyo n'abazimbi. Era omulaba nti waba akuba pulaani agenda ate n'ayita omuzimbi naga naye omanyi mbadde njagala wano muteerewo eddirisa. Omuzimbi namuga naye okusinziira ku bwenda atukole bwe tuti. Ate ng'oli mukubi wa pulaani. Kati lwaki sifunira ddala omuzimbi n'aginkubira? Andi kati ate n'omuzimbi ojja musanga olusinga tamanyi kuba pulaani. Naye aba sinti tamanyi aba ayina idea bulungi nnyo kukuba pulaani. Naye ng'okugituuzaako. Naye ng'oluusi oli ate ye kyalina okukola ye nga ye. Kati oluusi bagatta obwongo ne bafunamu ekintu ekisinga obulungi. Kati ffe abalina construction company obeera olina okubaamu n'abantu abakola amasannyalaze, abakola amazzi, abazimba amayumba, abakuba pulaani, then n'ofuna gye bayita construction company. Neba ng'ekola emirimu egyo gyonna ekigatta era ye nannyini nnyumba ye asobola okujja n'abawa ssente ze n'alinda wali ennyumba ye ng'ewedde. Twabadde tukyalina ke twogera okwongera okutangaaza nti ng'ogyeko ekyakujja nga nakubomowa azimbye abomodde nyina ebizibu ebirala bye nsobola okusanga mu maaso eyo singa nzimba ennyumba nga terina pulaani. Ekisookera ddala kubanga bangi ze tukuliddemu ez'abajjajjaffe ne bakitaffe tebalina pulaani era zaali tezeetaagisa. Ekisooka baalina ettaka ddene. Oyinza okusanga jjajja nga yalina ettaka yiika 10. Kati ku yiika 10 ng'asalawo obusazi n'agamba ekiyungu mukiteeke wali mita 3. Toyireti mugiteeke mu lusuku ng'ebeereyo mu lusuku mu manga n'abagenda mu toyi temubalaba. Kakati bw'onojja ku ttaka ly'ennaku zino ojja ssanga omuntu alina poloti ya 5 ku 10. Ekinene nno omuntu alina 5 ku 10 mugagga kati. Ate nno nga wayitawo amazzi wayitawo amasannyalaze so luli bajjajjaffe amazzi baagalunanga ku luzzi. Kati ono ojja musangawo wennyini bwe walina okutema ayisewo payipu z'amazzi. Ku 5 ku 10. Ate wennyini era atemewo ayisewo payipu za suwegi. Ku 5 ku 10. Kati ate nga bajjajjaffe ebyo byonna ebizibu tebaabirina. Ku 5 ku 10 kwayagala ennyumba kulina okuba kitchen kulina okuba toilet septic tanka ekikomero okwo payipu z'amazzi payipu za suwegi. Kati kitegeeza
olwokuba ekifo ky'olina kifunda nnyo kati olina okunoonya ekifo kino ekifunda nkikozesezza ntya obulungi yadde toilet eri kumpi ate ereme kunyirira ali mu kiyungu oba ereme kunyirira oli afumba ali ku dining alya kati awo wetaagire nnyo pulaani okusinga ku bajjajjaffe bali abaazimanga obuzimbi ennyumba weye buli wakola ki waayagala. Nga tumaliriza abantu bangi asobola okubainaga nti nze nsobola okusala amagezi nenzimba ennyumba yange neggwa negimaliriza nga tebandabyeko nti ngizimbye sirina pulaani. Waliwo etteeka erinkwata singa nzimba ennyumba yange neggwa nga tebankuti ne bagisanga nga buli kimu kiwedde nnyingidde n'okuyingira ne bagamba nti Lugonvu wazimba tolina pulaani oba olwomba nduyiseeko. Ekisookera ddala buli muntu ali mu gye bayita town council municipality city ne town council etteeka likulagira olina okuzimba ng'ofunye pulaani. Bwe sigifuna kati bw'otagifuna kitegeeza okoze ng'omenya amateeka. Basobola okukuleka naye in case singa abaawo ekintu kyonna aba kanso bwe bajja nga ennyumba yo baagala gimenya balina gimenya obumenyi ate n'otasasulwa kintu na kimu. Bye bino bye tuwulira nti kuyisaawo oluguudo kuyisaawo masannyalaze bamuliyiridde. Bakuliyirira singa ennyumba yo eba yazimbibwa nga eriwo mu mateeka. Kubanga aga amateeka ffe twagakkaanyaako nti omuntu agenda okuzimba asooke akkirizibwe bali abali mu mateeka. Era kyekitegeeza okusaba city oba okusaba town council oba okusaba municipality. Kutegeeza nti tujja kugoberera ago amateeka nga tukola ebintu byaffe. Kati gwe bw'obypassinga kitegeeza etteeka ligenda etteeka likwata. Era yadde amateeka gagaana okubba weegali ababbi basigalawo kati n'okuzimba bwe kuli wadde tebakkiriza kuzimba ate olina pulaani era abazimba nti balina pulaani basigala weebali naye nga tikitegeeza nti kituufu. Nga tumaliriza njagala tutunulire mu Uganda singa mbeera ne kapuloti kange ka fuuti 5x5 saa 5 ku 10 naye 5x5 mba nsobola kukassaako kayumba kange kenkana ki okutusiigira ku kifaananyi gwe ng'omuzimbi singa nkutwala kapuloti kange kali fuuti 5x5 gamba nti njagalako akayumba kasobola genda ku kayumba kenkana ki? Kyendowooza ennyumba ng'omuntu agenda kwebaka wakaawe tugambe si mugagga nnyo nti ayina emmotoka ayina biki yandibadde asobola okukozesa kapoloti akake fuuti 5x5 n'akazimbamu ennyumba tugambe ya bedroom 2 n'afunirako ekiyungu sitting ng'eri wamu ne dining n'akozesa bw'ati awo aba asobola okuyitawo. Bedroom 2 nga ebisenge bibiri ebisulwamu ekisenge eky'abaana tugambe n'eky'abakulu n'afunawo sitting ne dining. Sitting giteeke wamu ne dining okola room emu naye nga nneneko n'ogiteekamu era mmeeza eya dining. Kubeerako shade era shade eri automatic ku nnyumba. Toilet y'ewabweru toilet y'ebweru era oyo omuntu omwavu yasinga ogyetaaga. Ate omugagga teyeetaaga toyi y'ebweru kuba buli kisenge asobola okiteekamu toilet kati ye toyi y'ebweru tagyetaaga buli kisenge kyatadde ku nnyumba akiteekamu toilet. Nsobola okusaako ekikomera kwako kafuuti 5x5 nga mmaze okuzimba akayumba ako kombalidde munda nensibako ekikomera wabweru. Ekisibyawo ekikomera oluusi si kwagala naye waliwo ebintu ebyangungu ebisookerwako kati njozeza ebintu byabiri awo ku katandaalo kati omuntu obutatuuka nti ono wasikulapo abironda bulonzi oluusi tuteekawo ekikomera ne bwe kiba si kinene nnyo naye at least omuntu abeereko agamba nti nnyingira wano mu nnyumba male okuyita abeeno ne nnyingira. Kyekiteesaako ekikomera ekyo si lwakuba nti kwejalabya nnyo si lwababbi bano abakulu ennyo ne waliwo buno obubbi obusookerwako otadde ebintu bye wali katandalo byozezza bano banonda sikulaapu waliwo okugamba nti nerabidde embazi yange awo mbadde njasanku ebintu ntu ebyo kati kana akakomera kabiyamba obbikuuma era kyekituteesaako oluusi ekikomera ekyo ekitonotono ekisookerwako. Mwako kafuuti 5x5 ng'onteereddemu enno nkalabanga kamalidaadi kayumba ako. Ennyumba ne bweba ntono esobola okuba ennungi ng'okanteereddemu nsobola okusigazaako nga ebyo biwedde wempakinga akamotoka kange singa mukama aba akampadde. Era emirundi egisinga omuntu yenna gwe bw'owulira nti azimba bedroom 2
aba amaze okuqualifying okufuna wateeka emmotoka kubanga ono atalinawo yateeka mu motoka azimba bedroom emu n'azimbirako buli obulalalala naye bw'owulira nti bedroom ziweze 2 omuntu oyo aba mu buli ngeri ne bw'aba talina mmotoka bajja kufuna omugenyi ajja n'emmotoka n'omwana wo najja kukola birthday party kati birthday party ogitwale wa neighbor ku fuuti 5 ku 5 onzimbiddeko ennyumba ya bedroom 2 emu master bedroom mu y'abaana ontereddemu ekinaabiro kimu ekya master bedroom olwo tukiteeka wakati master bedroom yange njagalamu ekinaabiro anti kati gula yongera ku bunene bw'ettaka naye tutunulira nnyo nti bwe tuba tukyanoonya mu kubeerawo tufune ekinaabiro kimu naye tukiteekemu ne toyireti nga kiri standard nga kineneko kibeere mu toyireti kati twefuge abakikozesa omukulu bw'agendayo naaba ebintu byongoye zo zino ez'ekyama zitwalo zaanike mu kisenge kati omwana naaba akagoyeko katwale mu kisenge kyukaanikeyo kubanga wakyali waki wafunda kati tutaddemu bedroom 2 tulina mu sitting ne ka dining n'akayungu twetaaga nnyo akayungu ako kuba n'ekiyungu kikola emirimu 3 kyekikola nga sitoowa ate ku maka gaffe gatwezimbe gano amangungu kuba bw'otateekamu kiyungu kitegeeza omuntu agenda kuddira ate bino ebintu abitereke mu dining oba mu sitting ate yonna yonooneke kati ako tukeetaaga nnyo n'okujula osinga ebintu ebirala ompadde bedroom 2 ompadde ekinaabiro ompadde sitting eri wamu ne dining ompadde nkuwaddeyo ne shade ne shade toyiye wabweru ogimpadde toyiye bweru erina okubaayo muzina ennyumba ozisookerwamu toyiye bweru yeesooka 5 ekikomera nkisibye 5 nsigazza wenteeka emmotoka era wabeerawo akaspace akalina okuteekawo emmotoka nga ne bwe mba nyina akapate ka birthday ak'abantu abo ab'owaka n'amirirwa n'abo batonotono bagenda mupaakinga emmotoka ate yo mugiteeka wabweru ate ne mukolerawo kapate kammwe nendigida ate obona okola kirina kudigidira awo weewuwo nyina nno ekinsanyudde njagala leero lwakubiri olunaku olw'enkya ku lwokusatu mpa akadde tubatemeretemere ku kayumba kenyini kano kuba kati wali wagamba nti ke kayumba ak'ekirooto kyange tubatemeretemere exactly kiki beetaaga okusobola okuyimirizawo akayumba kano nga okajja ku musingi paka nga katuuse waggulu kaserekeddwa buli kimu kyenkana nga kiwedde oba oliawo tubale foundation tuwolo plate tukole ne ruufu oba tukali tukaggale tukateekemu ne siiringi tukomaawo siiringi nkulu nnyo tukakube ne plaster tukamalirize tujja tandikirawo olunaku olw'enkya banji kati bagamba nti mukatuwe kati leero twabadde ku plan tugenda kaba wenkya nga tutunuulira akayumba ako katwetaagisa ssente mmeka okukasa kubanga buli muntu atandika yennyumba gye yandibadde atandikirako kya buswafu nnyo okwepika ku nnyumba gy'otaasobole kirungi nnyo otandike n'akayumba akatono oluusi ne bizinesi n'ogyonoona webale nnyo sente ziwere ogaa nti kaakati ako kasigalemu abapangisa ozimbe ennyumba y'obukadde tutandikirawo sooka osibule munnayuganda abadde akulaba bannange mbeeyanza nnyo n'obubaka bwange bwonna bwe mumpeereza mmwe abalabi ba Lugombo Show ate neebaza obubaka bwaffe naddala nga mutuwabulamu bye tukola abatuwa ku mirimu fe aba Focus Construction wetuli mu mbeera yonna okubakolera emirimu gyammwe ate ekirala twagunjawo embeera endala tugezaako okugjawo entiisa nti omuntu akuwa omulimu ate ne yeeraliikirira ebintu byange bajja bibba sementi wange omusenyu gwange muzimbi namuwadde ssente zange ate ayinza obutalabika entiisa eyo tugezaako girwanyisa tuteekewo embeera nti omuntu bw'omuwa essente odda n'ewaka n'otulaga gye bali bazimba ewaka so fe enkola yaffe aba Focus Construction ekintu ekyo tukitutte n'amaanyi era mbakakasa tujja kubeerawo nga tubakolera
so mwami Lugomvu toyanziza nnyo okutukyazanga wano n'okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda. Amiina. Mukama bampeera omukisa. Weewaawo mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugomvu mbeebaza okubanga mbali naffe nkimanyi nti kati bangi abagamba mwami Lugomvu akatuwe kati kati bangi baga nti ke kayumba k'ekirooto kyange kennyini mwami Lugomvu k'olimu agenda kubanga akatuwa olunaku olw'enkya tunnyonnyoke ensonga ku nsonga kubanga buli muntu atandika kayumba ke wandibadde otandikirako mulimu ebisenge bibiri mulimu ekinabiro kitchen ng'eri munda mulimu eddiiro ery'entebe gye muyita master bedroom mulimu eddiiro erya dining woolira emmere kuliko toilet wabweru osibyeka ekikomera kyo oleseewo w'osobola okupakinga emmotoka yo ndowooza ennyumba buli muntu atandika okuzimba gye yandibadde atandikirako mbagaliza birungi byerere awangaale.